ne balyoka basitukiramu nti twakizudde. After 30 years constitution ya Uganda ngeri bwetyo. Owulira ne mubanga mu abakulu ababaddewo abakulembera Abanyarwanda bakibagambye bugambi after 30 years ne mugamba nti mukyayina moral authority okwogera ku nsonga z'Abanyarwanda. Kintu kya tabbu era tugenda ku petitioninga president yegendereza abantu abo bantu bakyamu nnyo era tugamba n'Abanyarwanda baffe we mubawulira nti baabano bazze teekako kakokola tondeka nyuma ate nga bagenda kutambula eggwanga lyonna ate batambula mbadde ndi awo wentuukidde wano naawe mwami Kwezi nendaba omwami omu mumanyi sijja mwogera mannya aliko executive yaabwe yali andazeeko ne ku ndangamuntu y'eggwanga eddala owulira ng'avaayo alumba Gashumba owulira ng'amuvuma size kuwolereza Gashumba but bw'abanga alina step gye yateekinze ffe ate tulina kugyeongerezaako si kuvaayo ate kumulwanyisa lwakubanga alina step gyakoze atya gye yataddewo. Mulabi w'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe yonnaku olwaleero mwenzizeemu okukyaliza omukulu Ssaabanyarwanda Biraalo kozi gwayi eddala Biraalo Eriya Ssaabanyarwanda Biraalo Eriya mukyaziza olunaku olwaleero nga wakayita olunaku lumu lwokka nga wabadde ovaawo mpitewo ow'Abanyarwanda abafuumudde mukulu Gashumba mu bintu Namuga nti amukulu Gashumba gwebyo ebintu byaffe biveemu akati olunaku olwaleero mukyaziza Ssaabanyarwanda kubanga yakulira Abanyarwanda bonna abali mu ggwanga akati n'olw'ensonga eyo ayina okutubuulira ekituufu sooka obuuze ku batulaba abatulaba ku mukutu gwaffe guno gwa Kwezi Media mbalamusiza nnyo era mbaaniriza ku pulogulaamu y'olwaleero mwami Kwezi yatandise kunnoonya jjo nonnoonya kaguddeyo nasuze ku bunkenke naye neebaza Katonda kuba nsobozeseza okuba nga ndi wano naawe Katonda abawo omukisa nga mulaba emboozi eno kaakati mukulu Eriya Biraalo Ssaabanyarwanda gwe tumanyi era abantu bakukkiririzaamu nnyo omanyi ngenda nempita mu messages nendaba nenga nti bantu ng'omukulu ono bamwagadde nnyo kiki ekyabaddewo olunaku olwajjo mukulu Gashumba bamuyisizaamu eggaali kiki gwe ng'agatta Abanyarwanda no mu ggwanga onkoze bulungi nnyo ekyabaddewo okusookera ddala jonna twabadde tulinayo executive meeting ng'obukulembeze bw'Abanyarwanda naye ng'obusimu bulinga obusimu ndowooza naye wewanoonyerezaako ngenda okudda ku media okuteekako data nga video ziringa 10 abantu ze bakansindikira olwamalirizaawo kwekubira ku mwami Frank ne mugamba owaayo ng'abasajja bakuli bukiika agamba nkwetaaga so tetunalabagana naye nkiwa tujja kulabagana so scaffolds eziri mu Banyarwanda ziviira ddala mu byafaayo wane Uganda waliwo abaami benalabye ku TV jo omwami gwe bayita Kananura nali nagaana nno mwogerako ensonga lwaki nagaana omwogerako ndowooza yabagambye musajja mukulu myaka 88 ffe waffe tuwa abantu abakulu ekitiibwa naye waliwo omuntu lwe yeeweebuula nga tosikyasobola kukyebeera ng'olina omukkakkanya okumuwa level w'alina okujja omwami oyo yabeerako omukulembeze w'Abanyarwanda yadde ate mu biwandiiko si Munyarwanda musajja mufumbira ate ebiwandiiko bye byawano e Uganda tebikwatagana kuba alina passports ez'enjawulo owulira munnansi w'ensi ez'enjawulo oyo mwami abazadde be abali ku biwandiiko ebyawano e Uganda basajja bafumbira baawano naye abazadde be abali ku biwandiiko ebirala ate balala so ebyo tuba tetwagala kubigenda mu kuba bantu bakulu tetwagala balumya so yabeerako akulembera Abanyarwanda paka omwaka 2011 ne bayita akalulu ekittante okukamanyika mu mugongo nakagamba tukaliyo oyo Ssaabanyarwanda akulimba nanti katika nanti yo teyajja ne mukoye era teyajja kuba nange nali nkyasoma muzeeyi wange yakagendamu bamukuba akalulu jukira oyo Kananura omwami gwe nali nkola naye kamuhanjire yakamukuba gwe twajjako kati bamukuba akalulu kubanze natuuka babinyumiza bagamba agenda okukyuka nga layini zooli zeetolodde ekisaawe ky'ekittante nga naye yalina abantu nga bane emabega abali bamukkiririzaamu kati bamala omukuba akalulu jjukira eno bagiyita umubaano Uganda Cultural Development Association Uganda ne Banyarwanda Cultural Development Association umubaano yes kati bamala omukuba akalulu adduka agenda mu URS byasanga erinnya bali securinga
n'atandikawo ekintu ayagala kuligira esebo kati ye n'atandikawo gye bayita Omubano Company Limited erinnya alisigaze naye ate kati tekikyali mu association kiri mu Company Limited kiba kikyakola mu company era bamugoberera tebabimanyi naye ye kyalina bagiyita Company Limited era waliwo gwe weegendereze ffe twegendereza nnyo okulumba abantu naye ffe buli we tuva wano gwe weegendereze waliwo abakubira essimu ne bajja twagala kiryalinga eya ku nsonga z'Abanyarwanda oba ekyo ekintu okyegendereza ate bwe bava wano ne batulumba oba ne babako beboogera gwe lwaki teweegendereza lwaki tetubaddamu nali nkukubiddeko ne bwanjaga kuddamu mwami oyo omanyi lwaki kuba siri ku level eddamu bantu bwe batyo beewuguusa baba kuba akalulu 211 owulira in fact ensonga lwaki sirina buzibu na mwami Frank Gashumba well kyayagala kiyinza okuba tekiri nnyo Abanyarwanda tebakyewuliramu kuba kituufu toyinza kukyusa tribe y'abantu but yo okubanga waali be baabireetera mu kifo ky'okulembera obulungi Abanyarwanda babalwanirire mu butuufu balina obalwanira nga bakulembeza abakulembera owulira abaami abo badda mu kulwanagana oli yamuwangula okitegedde none yali awanguddwa oli n'atandika Omubano gwali weeguli oli n'atandikawo Omubano Company Limited era kati gye bali mu kuvumirako abantu mu kampani eyo batunda ki nanti wulira mu kampani eyo batunda ki Banyarwanda ate kati balina kampani ekola mulimu ekyokutunda kye balinamu Banyarwanda babatunda wani ate tumanyi gwe lwaki ogamba bafiirawo ku nsonga z'Abanyarwanda so omwami omukulu oyo kyekyo ekintu kyakulira era kyannaku nnyo nti waliwo omwami gw'otera okuleeta wano oba atera okujja wano kuba otera okuŋŋamba nti abakubidde essimu kyankoze na bubi vidiyo yo wagijjeeyo kyankoze bubi kyankoze bubi mba njagala nnyo omuntu omwanika abantu bamulabe oba okitegedde bw'oba wakoze naye kiba kirungi n'omwanika abantu ne bamulaba omwami oyo bwe yakulira Abanyarwanda ekiseera kituuka bamukuba akalulu bamala omukuba akalulu mwami Kwezi omwami yeesiba ku Banyarwanda abalemerako ye mu biwandiiko si Munyarwanda owulira kati mu biseera ebyo eyali akulira Abanyarwanda Emengo baali bamuyita Hijiro Semajege bwe mumuyita naye ffe tumuyita Semajege ye yali deputy speaker wa Buganda musajja Munyarwanda kati Hijiro amala okuvaayo avaayo Emengo ng'omwami ono yakulembera Abanyarwanda oyo gwe walabye omwami omukulu kakati bano abamukuba akalulu ne batatwala buvunaanyizibwa kukyusa representation Mengo ne bamulekayo nga gyali bo bantu bampororo bahororo tebabifaako so n'asigala nti eno taliyo mu mateeka naye ate Mengo bamulekayo of which baali balina okugoberera ne Mengo bakyuse obukulembeze ne batakikola kati waliwo omwami atera okujja wano n'akugamba nti ye wa kitiibwa wa Mengo nti era kabaka yamulonda oba okitegedde kabaka nga yakusangawa lwaki kabaka mumukakanya okutuuka kweriisa wawulira mwami Kwezi so kabaka si yamuwa ekitiibwa ani yamutwalayo Mengo kabaka amumanyi ngatula mu lukiiko lwa Buganda nati wulira ono omwami Kananula yatuulangayo jjukira bali tebamugjayo kati ekiseera kituuka manyi musajja mukulu endwadde zitandika omubala embiriizi nga takyatuula Mengo kati ono omwana lwamusitula n'amutwala Mengo naga bannange nze sikyakola ki sikyasobola kitegeeze yamutwala gwakiikirira kuba teri Banyarwanda bamulonda kutuula Mengo oliye gwe balonda Kananula esebo Abanyarwanda naye ate naye yali alina okuvaayo kuba bukyanga bamulonda ali mu myaka 15 plus okitegedde yandibadde yavaayo dda naye be twaddira mu bigere tebaatwala initiative ku making sure nti tuli represented in Mengo ne balekayo Kananula eyali yawangulwa mu kalulu oba okitegedde ne Kananula naye n'abifuula nga bya busika owulira bwe yawulira nga takyasobola n'abaako gwakwata ku mukono n'amutwala namwanjula Emengo be balina okumulonda era kati we twogerera tuli mu kulonda omukulembeze era tuli mu kutuula ne ba stakeholders tulabe omuntu asaanidde ow'ekitiibwa si bana bakyeyitirira obweyitirizi era tumutwale Mengo atukiikirire Mengo ng'awalala wonna bwe tukiikirirwa esebo so abaami abo bewalabye ku media bebo nga bagobye Gashumba ne nti gwegenda nawe Sabanyarwanda tetukumanye otwesibako bwesibi kakati Sabanyarwanda by the way kituufu okugoba mwami Gashumba bayinza okuba batuufu kuba si bannansi first of all tiimu yawe tugimanyi si bannansi omwami oyo nze nali ntuddeko naye omwami omukulu oyo ne twogerezeganya
naye nagenda okukomekereza nga ye Abanyarwanda bangamba bakulembera si baawano oba okitegedde yakulembera baawo simanyi oba baawa kuba yaŋŋamba ye ne embassy gwe recognizinga oba okitegedde ekyennaku nti navaawo simubuuziza embassy ekyo oba ya Sudaani oba ya Congo kuba yagamba ye mu recognizinga so bw'abanga ye Abanyarwanda bakulembera wano embassy erina kusooka kumu recognizinga kuba kulembera kitegeeza si bannansi bw'aba balina embassy oba okitegedde ffe Abanyarwanda bano tetulina embassy bw'ogamba nti embassy y'e Rwanda recognizinga then gy'okiikirira esebo obuzibu saamubuuza yaawa oba yali aŋŋamba ya Sudaani oba yali aŋŋamba ya Tanzania kuba yagamba Abanyarwanda bakola atya bakulembera n'aŋŋamba n'okuŋŋa nti UN yamuwa certificate owulira ekulembera Abanyarwanda simanyi abajja kuno abanoonya obubudamu so nagenda okuvaawo nga maze okitegeera nti mu Banyarwanda bakulembera ebiseera ebyo gye nali sinabassa Abanyarwanda siriimu so kati bw'aba avaayo mu media n'agamba nti Gashumba tetukumanyi mutuufu kuba Gashumba munnansi wa wano Munyarwanda munnansi we Uganda kuba ebyafaayo byatera byogera bazadde b'engeri gye bajjamu wano so bw'agamba nti Gashumba tukujje mu nsonga zaffe Gashumba oba obadde weeyingiza mu nsonga z'aba refugees n'abatali bannansi nkwegayiridde zikole ki zeesonyiwe kuba ffe wano ezaffe ze tulina zitumala mpulira oba owulira ssebo so olutalo oluliwo kati lutalo lwa kulwana ku bantu baffe kufuna bunnansi owulira omuntu yenna aleeta ettaffaali ne bwe kaba kataffaali katono n'akateekako tulina kumwebaza bwebaza situlina kumulumba Mr. Gashumba yanoonyaako ku lw'omukaaga ne sisoboka kulabika nannoonyaako ku lunaku lwa Sande ne tulabagana ne tubaako bye twogera naŋŋamba ne ku ebyo ebyokugenda embuga gye bayita abakulu ew'omukulu ne mugamba you can proceed kubanga ffenna kye tunoonya ddembe ly'abantu baffe oba owulira so omuntu bw'avaayo n'amuvumirira nga ye talina kyakoze owulira ebbanga lino lyonna kubanga abo abaami ndowooza bagenda okwamendika constitution ya ggwanga sijja kwogera myaka gye nali nnyina naye nali mwana muto nnyo okitegedde abo abaami baaliwo nga basajja bakulu owulira mu 95 mu 95 omwaka ogujja gigenda okuwera emyaka 3 bukyanga constitution eyo bagikola owulira nga bwe nakugamba nze nabagamba ekizibu ekiri mu constitution kuba namiitinga n'omwami oyo owulira ne balyoka basitukiramu nti twakizudde after 30 years constitution ya Uganda ng'eri bwetyo owulira ne muba nga mu abakulu ababaddewo abakulembera Abanyarwanda bakibagambye bugambi after 30 years ne mugamba nti mukyayina moral authority okwogera ku nsonga z'Abanyarwanda kintu kya tabbu era tugenda ku petitioninga president yegendereza abantu abo bantu bakyamu nnyo era tugamba n'Abanyarwanda baffe we mubawulira nti baabano bazze teekako kakokola tondeka nyuma ate nga bagenda kutambula eggwanga lyonna ate batambula mbadde ndi awo wentuukidde wano naawe mwami Kwezi nendaba omwami omu mumanyi sijja mwogera mannya aliko executive yaabwe yali andazeeko ne ku ndangamuntu y'eggwanga eddala owulira ng'avaayo alumba Gashumba owulira ng'amuvuma size kuwolereza Gashumba but bw'abanga alina step gye yateekinze ffe ate tulina kugyewongerezaako si kuvaayo ate kumulwanyisa lwakubanga alina step gye yakoze atya gye yataddewo tulina kwongerezako eyo step bw'aba yataddeko step emu ne twongerezaako eyokubiri eyokusatu paka lwe tunayamba abantu baffe naye mwe muba muvuddeyo kulwanyisa oli ataddeko step kubanga eri gye mubadde mubba alinga eyalinnyeeyo oba owulira kuba omukulembeze bamumanyiza kumulimba na kumubba kyekibabeezezaawo owulira omwami oyo yennyini yali asabyeko ku nte z'Abanyarwanda kiki president n'azikwata n'azimuwa teri Munyarwanda yali agifunye n'etya ente 10 ninga yasabira Abanyarwanda bonna oba okitegedde so kati bwawulira nti Gashumba yagenze yamanya amata gye gabadde gava waliwo eyalinnyeeyo mwagala kulinnyayo kigere oba okitegedde so tubasaba bwe tubanga kozi yakulwanirira bunnansi bw'Abanyarwanda abaffe Uganda bye yasanga kuno owulira mwate abatali baffe bakuno temuyingiza mu nsonga zaffe oyo omwami mufumbira bwe mba muwaayiriza aveeyo akyewakane kuba mu byafaayo mbimanyi nti mufumbira ne butya bwe yafuna status y'obufumbira ngimanyi naani gwe yeeyitirira okubeera kitaawe mu biseera ebyo Abanyarwanda baali babakyojja ku mulembe gw'Obote okitegedde n'abaako gwe yasasula n'afuuka kitaawe oba okitegedde so tetwagala kutusimaasima kuba tujja kuvaayo tubyogere yafuuka kitaawe n'afuuka kitaawe ne mu biwandiiko yalimu so baleke kutusimaasima Mr. Gashumba aba yateekinze step n'abaako kyakola ku lwaffe ffenna tukyebalize Katonda enkya naffe eri public office president gyali State House
bwe tunaatuukayo twongerezeko ebyo tulabe biki Gashumba byatasobodde kola twongerezeeko tulabe nga abantu baffe bayambibwa so tuleke kulwanyisa nanga abo sibalwanyisa owulira mwami kwezi ekisinze bw'oba weegendeza naye nagaana okubaddamu ekisinze okunyiiza media yonna bagiblastinze bavuma Gashumba bavuma buli kiramu teri gwe bawa mukisa kweyogerako oba okitegedde so kyatabbu nnyo era ffe ng'obukulembeze bw'Abanyarwanda tukivumirira twagala nnyo okwegattira awamu okolera abantu baffe naye bwe wabaayo ka click nga ko kye kaliko kulwanyisa Abanyarwanda ne bino bye katulimba nti kali mu kwetoloola ggwanga owulira mwami kwezi ku amendinga constitution kakimanyi bulungi kajjudde namujinga oba gwe twandiise kawukuumi awulira mulimu abantu nga ne president bw'abalabako obulabi asinduukirirwa emmeeme esebo kuba bamanyi ebikolwa byabwe sinakubba waliwo n'ebirala ebikyamu bye bakola oba okitegedde so kati bwe twali tutandise kino ekyokwamendinga ne bakiyingiramu bakivunze kyova olaba ffe nekino kibagamba okwetoloola olowooza ffe tetwetoloola gwe babuuze naye ogamba tulina we tubyanawunsinga kuba tukimanyi we tubyanawunsingira bagenda kujja babiyiikemu babyonoone bano kati bo batambula bagamba ki baagala kwamendinga constitution ya Uganda ate mwe mutambula mukola ki kwamendinga constitution ya Uganda mwenna muli ku nsonga yeewo esebo naye ffe tetwogera kuba basajja bakambwe nnyo bavuma teri kye batalumba teri kye basajja babi nnyo oba okitegedde so size wano kubalumba naye kinkoze bulungi n'ompita kuba kibadde kyetaaga okusolowinga mu light kye beeyitira nti bebakulira Abanyarwanda balina kakiliki kaabwe Uganda ne Banyarwanda Cultural Development Association Company Limited akantu ako oyina okatunulirako ennyo kyekyo kyebakulembera kubanze tuba tugenda okulonda nagenda nembinonyezako n'empapula nzirina so bwe baba babiwakanya nze nja kuzikuleetera wano oziteeke ku media awo nazijja mu URSB gye babiwandiisiza Uganda ne Banyarwanda Cultural Development Association Company Limited abantu abo njagala obannyonnyola akantu ako Company Limited saagala kagenda siri nnyo looya kubanga limited kibeera kintu kikyo tolondebwa kubanga abalimu balimu nga ba directors tebavaako eyo company yaabwe kati wenkugambidde nti Gashumba bali mu mugoba mu byabwe kuba balaba alinga alumba kampani yaabwe ate kampani ekitundibwa ekirimu Banyarwanda naye Kasumba abibaddemu ebyaki ebyabo simanyi oba bibaddemu kuba nawulira agamba ina life membership ey'omubaano kati simanyi mubaano kigwe yali ayogerako oba gwabwe simanyi bwe gubanga gwabwe balina obuyinza obumugoba akomewo eka tumwaniriza kakati we forward ki eri ku Banyarwanda wakati w'okutabulwa bano babatabula bano babatabula kati nga gwe Ssaabanyarwanda omutuufu akulembera Abanyarwanda we forward ki gy'olina eri Abanyarwanda we forward kyonna kyekiri tulabika tutandise otutuuka ku lujjuliro ffe just kyetugenda okulabula gavumenti kwewala gano malindirize kirungi ebamanyi era bw'otuuka mu offices baga naye bano okitegedde babamanyi endya n'ensula n'ebikolwa byabwe ebibi oba okitegedde enkya bagenda kukubira bagenda kuba bali wano oba okateerayo nze mbamanyi tebalina byakola oba okitegedde so ebamanyi first of all ffe ng'obukulembeze bw'Abanyarwanda tuli mu good terms ne gavumenti yaffe era bwe twogera ewulira tubadde tugisaba owulira ensonga zino ez'Abanyarwanda kuba bano abazirimu tebazirimu ku lwa bulungi bw'Abanyarwanda waliwo kye bayita okujonjoola mu Lunyankole kiringa bw'onaaba n'ebijanjaalo ng'olina bijja mu kawuukuumi tugisaba yesebo bwe tuba nga ffe Abanyarwanda tuli bijanjaalo esooke tuyambe tujje mu kawuukuumi ereke tulekera kawuukuumi tutawaanya kuba kawuukuumi mungi abuza abantu ebijanjaalo ebisinga agenza abirya abimazeewo oba okitegedde so ensonga z'Abanyarwanda bo bawulira balina monopole baba kuba akalulu baagaana okukkiriza owulira mu sectors buli wamu bateekayo omuntu owulira nti emengo bagenda ne bateekayo eddobo era tuli kumpi ku kiika mbuga lwaki temugende Mengo Ssaabasajja Kabaka nemutegeeza zino video tumanyi zituukayo tugenda gende nja kubulira na butya bwagende Mengo oyo omwami kuba mbimanyi kuba n'ekyali kimututteyo bali tebagenze ku kyakugenda Mengo tujja kifunira program kuba nakyo kiwanvu ne bwe kiwanvu naye abantu baweeka akatono agenda atya Mengo
leero agenda kussa amasimu si olaba nange agankubira seebaka okay kakati agenda atya Emmengo oba ojjukirako mu biseera Jakana Sulaiman Nadduli omugenzi bwe yavaayo n'alumba abaami omwami Kananula nga bali Mmengo wabiwulirako waliwo omukyala Munyarwanda yali mukyala wa Ssekabaka Muteesa omu ku baganzi be kuba yali tanamuwasa official kuba bali bapulaninga kumuzimbira lubiri e Bugangayizi nga likyalisaza ku Buganda era kyovula bolo Olutalo olwabuyaga ne Bugangayizi lwali munya Abanyarwanda nga balwana ku saidi ya Buganda nga Bunyoro yagala basesemya ate wano mwanyinaabwe gye bagenda omuzimbira olubiri e Bugangayizi. So kakati omukyalo oyo yabayita kuba yawulira be bali Emmengo owulira n'ayita mwami Kananula kubanga ono yali taliiyo n'amuyita n'amugamba nti mwana wange sina mwana wange kuba naye mukulu munne naye ali myaka ng'egya Kananula n'amugamba mwanyinaze bwe nali nkyali embuga nga Ssekabaka Muteesa yakyafuga kuno Ssekabaka Mutara ow'okusatu Rudahigwa bwe yajja wano waliwo ettaka lye yamuwa liri saidi z'ekibuye so sandyagadde kufa ttaka eryo nga tebalituddiza n'agamba naye engeri gye tusobola okulijjayo kuba Rudahigwa baali muwanga muntu tebali wa Banyarwanda community n'agamba ate nze ndi wa mu lulyo kitegeeza Rudahigwa waba taliwo nze nsobola oddiclaiminga kati nga gwatuula Emmengo mbadde nsaba nyina n'ekiwandiiko kyange onsitule bukolokolo tugende ŋŋamba omwana ttu kubanga nyinimu aba mutabani we owulira nti ettaka lyaffe eryo baalituwa owulira so alabe bwe liba nga abantu baali okipayingako kati bwanalituddiza ffe nga Royal Family kubanga Royal Family ye Rwanda leero mbadde saagala agenda mu byafaayo oluse olwasembayo okufuga babayita Bahindiro be Bassekabaka omukaaga abasembayo basibuka ku Ssekabaka Yuhiga Hindiro oba omwami Yuhiga Hindiro bali Bassekabaka mukaaga kubanga yazaala gwe bayita Mutara Rwogera n'azaala Kijeri owokuna Rwabugiri eyamuddira mu bigere yemibambwe Rutalindwa nawuliranga radio Rwanda eyimba agira Kijeri esebo eyo naye tujja tuukayo owulira twogeddeko basatu tutuuse ku tutandikidde ku Mutara Rwogera ne tugenda ku Kijeri owokuna Rwabugiri ne tugenda ku eyamuddira mu bigere emibambwe Rutalindwa ne tugenda ku Yuhi Musinga ne tugenda ne kono Kijeri eyasembayo sorry ne tugenda ku Yuhi Musinga sorry mbyogedde bubi bali Bassekabaka mukaaga Yuhiga Hindiro yazaala Mutara Rwogera n'azaala Kijeri owokuna Rwabugiri abo babiri Kijeri owokuna Rwabugiri eyamuddira mu bigere si yamuzaala mibambwe Rutalindwa yes Rutalindwa avaako kuddako Yuhi Musinga ye wokuna Yuhi Musinga avaako kuddako Mutara owokusatu Rudahigwa oyo gwe baawa ettaka Rudahigwa avaako kuddako Kijeri asembayo Ndahindurwa Kijeri oyo Habyarimana gwe yawamba esebo oyo Ndahindurwa asembayo bayimanga agira Kijeri esebo so kati bebe oluse omukaaga betuyita Abahindiro kuba basibuka ku Ssekabaka Gahindiro oba kitegedde kati omukyalo oyo asibuka mu oluse lw'Abahindiro n'abagamba tugende embuga nsabe ettaka eryo bakole batya balimpe linaatuyamba nga community yadde baali muwanga muntu lijja kubanga erize mu Royal Family naye ne baba abantu baligenda ali wano waffe Buganda yemu kuba mulabirira Katonda wa lwaki temugenda abantu bano mulinda bamale kufa ero jja tutwala nja batwala mbajeko interviews ujja tutwala oba kitegedde so kakati batuuka jukira kati omukyala abagambye bwe muna mwetegese mujje tugende embuga jukira yalina okwanja ensonga okumala bano abasajja bazibu omukyala olwaba wappa ekyokola tebaddamu na kumukubira simu agenda okuddamu balaba nga bali embuga wakatikkiro batudde dda ye tebakyagala kumanya waliwo ettaka wano tebamanyi na byakwogera oba kitegedde waliwo ettaka wano eryaweebwa Abanyarwanda kati lifuuse lya Abanyarwanda eryaweebwa Abanyarwanda ate ffe bukulembeze bw'Abanyarwanda liri awo kibuye tuzibadde tuzekola ki kutuwa ttaka eryo kati omukyala bw'abiraba owulira jukira omuntu oba olina omukono embuga alina we yalinnya ku buleeki n'agamba abo sikola ki sibamanyi ate omala Abaganda bagezi bagamba n'abantu tetugenda baswaza nomuganda naye muzeeyi watuulanga embuga owulira ne lwaki tokyajja ekifo kyammwe kiri wano kikalu n'agamba owaye endwadde zikola ziki zimbala embiriizi naye mu baana benzize nabo waliwo n'omwana ajja kugira akola ki antuulirawo bw'ati bwamuleeta Emmengo naye nga teyali consensus y'Abanyarwanda okubakiikirira Emmengo era bwe tutyo bukolokolo bwe tugenda okumuggyayo
kuba tugenda mbuga kuteekayo mukulembeze waffe esebo ng'oggyeko n'okusobola ye bamukomererayo na misumaali nti tavaayo ne pulezidenti wano oluvannyuma lw'emyaka 5 tumulonda tumukubako akalulu kati ye yaani kati tugenda mu myaka 2 alimenga akolayo ki bw'akyusa baayagala okitegedde so ng'obukulembeze obupya tuli mu consensus n'abalala okulaba nti tunoonya ow'ekitiibwa atali akyeyitirira nali ndimu kati tubadde tunamaliriza Katikkiro yabaddamu ata ku nsonga y'ettaka libaali bayita ery'Abanyarwanda Jjukira oli yali alinnye ku kyawakati Katikkiro naye yabagamba ensonga eyo ngenda gibuulirizaako oba okitegedde mbuuze omukulu ensonga ezo ffe twali tetuliiwo mbuulirize omukulu kyanaatugamba kye tunaakola ki naye jjukira oli yali alinnye mu kyawakati ekintu ne kifa kati omukyala ye baamuwa ettaka lye ebyo nabyo tujja bifunira obudde bwabyo si bye byatuleese leero nzize sizze kwogera ku byafaayo esebo so ebyafaayo tuba tumanyi bingi so omwami we bw'agenda emmengo era bw'ajja wano gwe weegendereze bw'oba omubuuza atandika kati simanyi baffe nyinimu magulu nnyondo alengera ewala yandaba nga kulaba wa masikiini no kuba si ye yamulaba waliwo yamukwata ku mukono n'amutwala amutuulirewo gwatuuliddewo mufumbiro oba bakiikirira bafumbira ffe tetulina buzibu ffe tugenda kutwala akiikirira Abanyarwanda tewali buzibu situkiinamu buzibu oba okitegedde bwe baba basazeewo gundi Gashumba kumugoba oba okitegedde kuba ffe bw'aba yatandikawo ekyo ekintu by the way Gashumba is their student waabwe singa baakola bye balina okukola abavandimwe bandibadde tebaliiwo oba okitegedde kubanga yandibadde talina nsonga emutandisa section endala esebo ate abavandimwe nabo ssebo bangi abakikkiririzaamu we bali lwaki section zonna ez'Abanyarwanda tezeegatta kati ke twatandise communication nezikulirwa Ssaabanyarwanda ffe tugenda tuli mu kukaanya tugenda kubaako bye tukkiriziganya nabyo oba okitegedde okulaba nti eno kerere evaawo eno kerere eri mu Banyarwanda evaawo ng'ate ereetebwa abasajja bakulu oba okitegedde so tubasaba muli bantu bakulu mutuuleeko ewammwe mukaddiwe bulungi otherwise kankyogere mu Lunyarwanda turaza kubashaajisha naabi nimutiitwara nimutiitonda muri abantu bakulu turabubaha ariko nimutiitonda abaana baraza kubaciishamu icyo bita igaari bajja bayisaamu egaari abavubuka ennaku zino balwanira rights zaabwe tebalina passport tebalina biki muvaayo n'emyaka gyammwe lwakuba mwe muzirina muyina ez'ensi ez'enjawulo Katonda wange oba okitegedde so leero sizze kwogera bingi simanyi oba okyanyongera obudde oyagala ebyonoonese si byagala njagala nnyo okuluŋŋamya so obukulembeze bw'Abanyarwanda weebuli obuli mu mateeka yadde waliwo abasajja abakulu abaagaana okukkiriza oyo ne yamukuba akalulu musajja mukulu munne bamuyita Kamuhangira ali eyo kira atudde mu maka ge Ntende naye okuwumula kwa mpaka naye olwamukuba akalulu naye n'akikwatako kuba kati bye bibabeezaawo nja kubira omukulu nja kubira omwana ajja oba akantereereza bye bibabeezaawo nja kubira omukulu akasimu mugambe ekintu kino oba okitegedde kati omukuba akalulu teyakajja namu yali takasobola kati gwe weesimbawo yesimbawo n'abalala n'atajja yali tasobola kuba n'okwesimbawo zaali mpaka kati ate kyasinga okunnyumira mu bantu abanwanyisa ye teyaliimu oyo kati ate ono abakulira akakiiko k'ebyokulonda bankubira nga bali ku Kampala poliisi ako nako kankabawe ng'agamba tekikkirizibwa kulondesa wano kalulu nga sinze ŋŋambye ye ngani simanyi yamwa monopole ku Banyarwanda oba okitegedde osi n'akwata essimu n'agiteeka mu loudspeaker ng'omusajja omukulu asuubiza ensi n'eggulu osi asobola okunjuliza sijja kubyogera bintu bikyamu nnyo nedda mwami kwezi so ne batusindikira ne Kabangali okujja ogoba akalulu owulira ate ayinza okuba nga teyaziteekayo mbw akalulu ka dispatching kakole katya kaveewo naffe essimu yava waggulu negamba abakabangali nga bwe muze okubagoba ne wabeerawo n'aseerera obuseerezi mujja tunyumiza oba okitegedde naffe twalakozesa kibuli akalulu okubeerawo so beba n'abaami bano obutaboogerako si kubanga tetulina byaboogerako oba okitegedde balina entitlement bawulira nti Omunyarwanda be balina omukulembere oba ayagala oba takola atya bagambye Gashumba nti nno talina mukyala mbu akaliga kamutomerera wali mu Lubigi esebo ekintu ekyo kyabadde kituufu ddala okukigamba omusajja munnaabwe bw'atyo kibi nnyo era ekintu ekyo kyankoze bubi
omwami oyo bwe yayogedde mu bigambo binaga nti yakula ne taata waani wa Gashumba kitegeeza mumanyi bwaba nga waliwo bataata Gashumba basigaza mu nsi yandibadde mwami oyo y'omu ku bantu abandibadde bamulungamya owulira bw'aba yabulwa omukazi ye yandibadde amumunoonyeza oba owulira ng'ate amumunoonyeza si mu mawulire kuvaayo kumulangira so bw'abanga oyo ye yeeyita omukulembeze w'Abanyarwanda owulira then tuli mu ttabbu naye kirungi si Munyarwanda kyekisinga obukulu mufumbira so ngenda kubuuza bannaffe aba community y'abafumbira kuba be bamubudamya kati tewaliwo alternative yonna batwala mu kkooti okweyita kibatali baani abafumbiro nga beeyita abakulembeze ate b'Abanyarwanda no kakati ekirungi takulembera Abanyarwanda bawano tewali nsonga yakumutwala mu kkooti owulira Abanyarwanda bakulembera bamanyikiddwa buli omu abamanyi kebere gavumenti ekola etya abarefugees gwe tebakuvunaanyizibwako tebavunaanyizibwako omuntu nze okumuvunaanyizibwako kwe kubanga constitution ya Uganda emukkiriza omulala gwe nnwanako yoyo nti Uganda yamusanga wano nga constitution yes oyo nfiirawo gwe njagala akola atya afune documents entuufu Omulanyarwanda yasangibwa wano nga Uganda yamusanga wano eyenkaaga mu ebiri nga tebanagigatta wamu eyo aba munna Uganda kati ate abo be bamma kati nze biraalo tebaginnyimangako oba okitegedde naye ate abo babamma gwe biraalo lwaki tebagikuma nabinnyonnyola wano ogenda kuzza mu history naye abantu bagobeera episodes za Ssaabanyarwanda leero si episode eya bulijjo gye bayita Omunyarwanda yaani episode gy'ompitidde ssebo yakwanukula bakulu olukiiko olwajja olwabadde luyitiddwa kukola ki Gashumba ki kyamututtemu ogamba olwabali kuba naffe twabaddeyo n'olukiiko nga executive olwabali lwe bamuvumiddemu ne bamwogoloza ate okyogedde ekyabadde kiruyisizza kumuvuma babadde baluyise kumuvuma ate tebakikoze olabamu ekyamagezi ekirala kye bakoze kumuvuma kumuvoola ekyamuvumiza yagalinnye bulijjo gye bagasena gye gava yagenze ew'omukulu ate omukulu bamumanyiza kumubba tetujja bigendamu abasonyiye emisolo gy'ebizimbe byabwe wano e Kampala bakuusa obulevu wansi n'abasonyiwa bamugyemu ssente bamugyemu entu bakyamwagaza ki era beebo bennyini bw'oba wakiwulira kyekyo tinno waliwo omusajja yali Munyarwanda nga Uganda Revenue Authority muli bubi n'akuuta akalevu wa president beebo bennyini ne president n'asonyiwa Abanyarwanda ffe abantu baffe bagundi bano basembule tonnafuna bufunyi mukisa gugenda mu maaso ge bw'onaafuna omukisa naawe ajja kujjiramu kuba oli yennyini buyinza wano so ne bw'olaba nga bali mu kulwana wano balwanira ttooke tewali kirala waliwo ebyana n'ebyana Abanyarwanda abaagala nnyo okusinga ate yakolera bameka be yawa bw'aba yawaayo omu ng'ate tumwewakanye biliyoni nnya zandizimbye oluguudo lwaffe e Kasiggu ate ffe tumwewakanye si waffe mufumbira ogamba nti abafumbira ffe temutusibaako naffe tweyaguza lujjo bagambye tebakumanyi era kunaddamu okuyita Ssaabanyarwanda kituufu tebammanyi bagenda kufaafagana naawe kituufu tebammanyi era seetaaga bammanye kuba siri omu ku communities zaabwe nze ndi Munyarwanda wa Uganda period seetaaga nakummanya waliwo omuntu eyandyagadde okumanya ebintu ebisinga obawe ku nnamba enamba yange kambawe yange sijja kuba ya office kanjogere mu luzungu okusooka 0785 29 35 64 oba mu Luganda 0785 29 35 64 ate mu Lunyarwanda sijja jogera mu Lunyarwanda nyine ensonga zange Abanyarwanda bajja gifuna nedda ssebo waliwo Abanyarwanda bali mu diaspora essebo nga babuzaabuziddwa essebo kirungi nnyo last time nawe ennamba eyo Abanyarwanda mu diaspora ne bajja mu inbox yange bangi ate nebaza nnyo turn-up y'Abaganda kuba bwe tuba tusomesa wano njagala nnyo bwe mba nze mu discussion wano buli omu afunemu kireke kubeera kintu ky'Abanyarwanda oli bw'alaba Ssaabanyarwanda gabi by'Abanyarwanda tebinkwatako naye bwe nzija wano nkwata ku buli kimu ne nkwata ku bya Buganda ne ngenda e Bunyoro Tooro ne ngenda e Burundi ne ngenda e Karagwe oba okitegedde ffenna tu benefiting so mu bantu abeebaza mulimu abaana Abaganda bali mu diaspora era nga basaba lwe tunakomawo ne episodes Omunyarwanda yaani tukwate ku nsonga zaabwe nagamba naffe batugamba ekika kyaffe kiva Bunyoro njagala lw'olijja nakyo okikole ki okikooneko okyogereko so ebyo byonna bwe tunajja tujja kukola ki tujja kubyogera naye wandeese kaguddeyo ng'ensonga ezindeese ndowooza yadde nziyiseemu lukwakwayo zijja kuyamba okulambika abantu baffe Mukama abalinde bwe ntyo bwe mbadde ne Ssaabanyarwanda mukulu Biraalo
mulese lukwakwayo mulaba eddakiika zibadde ntono tezibadde ng'eza bulijjo kubanga ali mu bwangu agenda mu nkiiko ez'abakulembeze banne abannalwanda gyagenda bannange leero tulabye abanyarwanda bandi bubi nno bakwagaza ki bankubira amasimu mwami kwezi omusajja waffe lwaki omuwa obudde butono gwo papa olwaleero nze nkupapizza kuba gwabadde neetaaga omusajja ososola bana bansosozza fe waffe era gwowa obudde obutono abalala obawa obudde bungi sebo bagambe nti gwodduse ku luno nze nziruse kuba obadde neetaaga mbadde nyinayo court session bwe nvuddemu waliwo meeting eneetaaga kati abanyarwanda bagambe kwezi tanywa mazzi nange nywa ku matanga kituufu amatama gonna gali bwiga kituufu nze ninga amaze emyaka n'emyaka naye mwami kwezi ne bw'oba onywa kani y'amatolozo okyakyuka kati naye kali wakiriko olususu lunadda ngenda bagamba mukama wange kale bwe tutyo bwe tubadde ne Ssaabanyarwanda mubeere bulungi